kiki kino kye tuliko bannange bagala tumanye uyo agijeyo atambula ne mundu owa boda labo wa boda ayagala kuba boda sasi bano baganda bafe fena tuli omusayi gwegumu bano ngabo balaba bananga mwategereza yaye sasi ajayo pisto aduka ne pisto wane. Bino byonna byowulidde tolowooza nti bigwa bugwe oba biriwo mu bukyamu wabula bigenderere. Olunaku olwaleero waliwo amawulire ag'entiisa agamaze okubeera nga gajja ku mmeeza tusobole okubeera nga tugataganjula oba nga tugatankuula tugakutuuseeko ebigambo bitegere bulungi nnyo. Ampuliriza olunaku olwaleero amawulire ag'entiisa nkugambye gamaze dde okugwa ku National Unity Platform era nga gano tegalinda sigenda kubeera nga nnonzalonza ngenda okutandikiramu nga kuwe ebigambo bitegere wabula saagala weerabire 2026 oli ne President Kyagulanyi Ssentamu ku ballot paper era yagenda okubeera nga alondebwa. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo okuwamba waliwo okutta waliwo okusiba waliwo okubuzaawo nkugambye ogenda kubeera nga obitegeera byonna olunaku olwaleero essaawa eno yennyini kyoba okola vidiyo sooka ogimpere ekigalo nkubuulire ebigambo ebigenda okubeera nga bikuwuniikiriza. Hajji Abudu ntambula naye nga omusomi w'edduwa gutambula naye buli lunaku olukya ku nsi kuno kubanga ono asomedde bannayuganda edduwa bayitirivu ddala. Ebyabadde Kawempe bangi mwabitegedde kyokka abamu temwabitegedde ebyagudde ku Chairman Nyanzi. Mpuliriza bulungi jjukira nti ono ayagala kwesimbawo Kawempe kaakati nno yayiseko Kawempe bw'atyo n'ayita mu balonzi wabula ekyabaddewo kwe kubeera ng'ono baamusindiikiriza kwe kubeera ono nga baamunyoomodde kwe kubeera ng'ono baamuvumya ebigambo kwe kubeera nga baamuwerekereza ebigambo ebitajja ku ppate. Kaakati nno kibaddewo oba ekyabaddewo ampuliriza njagala nkubulire ani yabadde emabega w'ekintu kino okubeera nga Chairman Nyanzi bamukola bwe bati. Ebigambo bino bikulu nnyo. Ani yabadde emabega w'ekintu kino ku Chairman Nyanzi? Bino ng'obitadde ebbali ebya Chairman Nyanzi waliwo entegeka empya uliza bulungi nga President Kyagulanyi Ssentamu wagenda okutandikira okukola raale mukwano gwange ampuliriza ebigambo nga bigenda kubeera nga bitiisa wabula nga sinaba kubeera nga eyo nkutuusaayo sooka owulire ebigambo bino bikulu nnyo tukomewo. Saabafere Principal Bobi Wine atulimba nattisa abaana Bobi Wine wattisa abaana mu kalulu. For God and my country oli wa mukisa okuba nga ogenda kuddibwamu omuntu nganze ate era ogenda kunnyambako okulaba nga nsomesa eggwanga at large. Well ngenda tandika bwenti eri bakomoledi mwenna abagamba nti lwaki abantu bwe bati mbaddamu. President Kyagulanyi yagamba nti bw'otunuulira ebikyamu n'osirikira gy'oli oba olidde mu nsi y'olukwe. Okusookera ddala teri muntu afa teri muntu gwe basiba nga bamusiba kula Bobi Wine. Buli muntu awaayo obulamu bwe abuwaayo lwa ggwanga lye lwa nsonga baako oyo munyigiriza. Okubanga okulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu tekitegeeza nti gw'oli mu kufiiririra era gwe wenna ali mu struggle eno naye nga gwe endowooza ye kugamba nti bwe banaakusiba yajja okuba akusibisiza oli mu kifo kikyamu era buli kimu ky'okola kyonna kikole ng'okimanyi okikola ku lwa ggwanga lyo ku lw'abaana bo ku lw'abazzukulu bo n'emirembe egiriddawo. Ogambye Bobi Wine ye mufere wa struggle oba yabafera struggle mu abantu abamu naye ngenda kulambika nkulage otya gwe bwe yakufera struggle naffe abakyamukiririzaamu bw'ataagitufera. Bobi Wine yafera struggle eri omuntu oyo asuubira nti Bobi Wine yekka yakakatibwako okununula eggwanga lye gwe yakufera struggle. Omuntu owokubiri Bobi Wine yafera struggle eri omuntu eyakkiririza mu Kano Kizza Besigye okuva 2006 2016 2011 ne 2016 emyaka 20 nga yeesimbawo wonna nga abina mu trust ng'era alaga ali ku ludda lwe lwa nkyukakyuka naye n'okeera ku makya n'ojjamu obwesige mu musajja yeesimbyewo just ekisanja kimu gwe naawe yakufera struggle kuba tewali ku ludda lwa struggle. Then n'oyo atakkiririza mu bugumiikiriza era atakimanyi nti okujja omufuzi mu ntebe gy'abaddemu okumala emyaka 4 oweetaaga strategy emala okulaba ng'omuwangula. Kankuwa ekyokulabirako entunuka singa ekeera ku makya n'ekukwata lwekukutte si lw'ogitundula lwa nsonga bw'ogitundulirawo eyinza n'okutta wabula entunuka bw'ekukwata oyina okugirekawo akabanga nga bw'onoonya ebitengo n'obisiigako esobole okwengera. Kiba kitegeeza nti awo wonna onoonya kakodyo onoonya kabadi kagitundula ng'eyengedde nga tegenda twala bulamu bwo. Pulezidenti kyali mu kukola obudde buno era ngenda kuteerawo biki byakoze okulaga nti iffe abamu teyatufera struggle era nti iffe tukyamukkiririzaamu n'okusinga luli nga yakajja. Okusookera ddala ono wange eyakeesa
kwesimbawo omulundi gumu gwokka ku bwa president. Kutusookedde okulaba sanctions nga ziteekebwa ku ba minisita, nga ziteekebwa ku ba generals, nga ziteekebwa ku ba speaker of parliament olw'obuli bw'enguzi. Nze ng'omuntu amukkiriza mu Kindaga nti tawagira buli bwanguzi. Point ey'okubiri, President Kyagulanyi y'opposition asoose okunaabira omu ku b'ekibiina kye maaso n'amugamba ffe tetukkiriza ku buli bwanguzi, ebitano bye watutte jangu nnyonnyola abantu bo b'okulembera wabitutte, akasimo ke bakuwadde kaaki n'alemererwa okwennyonnyolako. Wabula nganze amukkiririzaamu Kindaga nti ye mukulembeze yekka atasobola kuttira ku liiso omuntu oyo avaayo okulya ssente z'omuwi w'omusolo ku bwereere. Ssente ezisasulwa zirina kuyita mu mateeka, ezitali mu mateeka nga bakakuwanga kasiimo oba olina okwennyonnyolako. Gwe gw'oyita opposition eyali omutuufu, mbulirayo omugo yali awemukidde. Namba 3, President Kyagulanyi yasoose okwesimbawo naggula abavubuka amaaso n'akugamba nti naawe osobola okwesimbawo, naawe osobola okukozesa omumwago okusobola okununula eggwanga lyo, era nga nkumu bangi babatadde ku bunkenke lwa kukozesa mimwa gyabwe nga tebalina na mmundu, naye babatadde ku bunkenke nga bamubanoonya na basiba. President Kyagulanyi ye mukulembeze gwensoose okulaba nga bwe yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga azimbye ekitebe. Mu kuzimba ekitebe ayise emiti emito mujje musome ebyobufuzi obenga tobigwamu bigwe obenga tobigwamu bugwi, era abaana bangi tubalabye bali ku kitebe basomye batikkiddwa. Era ndowooza kankome naawo kuba naawe kennyini oli ku musaala lwa Bobi Wine. Wamma Bannayuganda abaagala okununula ensi yammwe temwerabira okutiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti bwa Uganda, ofune Uganda ennungi ejjudde emirembe. Kale kakati nakuddira mu luyimba mbeera nkikugamba nti oyo tatera kubeera nga aluwomya, ate n'emboozi tebankadde okujjako aginyumya yagikaddiya. Muganda wange Kakeeto nayigaga omwana oyo mundabire, njagala asome bulungi, bw'anaasoma bulungi nja musindikirayo kaswiti. Kyokka ne Sister Patricia mutumiddeko, omukyala n'abalala bonna mbaagala nnyo. Kati wulira mwanyinaze Mari ebigambo bibino. Waliwo ebigambo bye tulina okubeera nga tuwulira wadde nga bivudde mu omuntu oyo nga tetukkiriziganya naye kubanga tasubscribinga ku National Unity Platform ono akyogera lunye nga bw'omulaba Mondo yadduka ne mu ggwanga Uganda ali mu buwanganguse oba ali mu exile naye kikwewunyisa atawagira regime ebyamuddusa eyo sijja gendayo ompozi eri bamboozi ndala. Kati wulira ayina ebigambo bye yayogedde. Mu bigambo bye yayogera bino tulina okubeera nga tujjamu tuyige lwaki yayogera ebigambo bino. Fe abatunulira ensonga munda ddala ebigambo bino bikulu nnyo naddala gwe Munnayuganda ali mu nkyukakyuka. Wulira Mwami Museveni okusinziira ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda ebikolebwa ku Bannayuganda, gezaako kubeera ng'obitegeera, geza okuwambibwa, bangi basibiddwa mu makomera nga tebawozesebwa, bangi babuziddwawo ne babula bubuzi, ate n'abamu battiddwa. Omusajja ono ayina ebigambo bye yayogedde ne mpuliranga ebiyengeyenge byagala okunva mu maaso, amazima gennyini bwe nafumitiriza nga byebyo byennyini ebikolebwa ku Baganda baffe, ebikolebwa ku bannyinaffe. Omusajja agambye nti Museveni oba General Museveni tavanga mu buyeekera, ono akyali muyeekera, kyokka nga ate yali mu entebe ey'eggwanga. Kati wulira bannyinaffe bangi abawambiddwa, bwe bawambibwa ne bamala ne bateebwa bakugamba nti baatusobyako, baatukolako ebyambyone ebiyitirivu ennyo. Kiba kitegeeza nti bw'afuluma n'asiiga ekyo ekifaananyi n'ayogera ebyo, abalala bonna abawala abali mu myaka gye bajja kutya okwogera ku nsonga entuufu eziruma eggwanga lyaffe. Bwe banaatya olwo ye Mwami Museveni ne regimu ye baba basigala basikowalinga kubanga tewali abanyegako. Era y'ensonga lwaki akugamba enkya n'eggulo abazzukulu bansabye enkomewo neesimbewo mbu kubanga mbafuze bulungi. Kati bwakuteekamu akatengo baana bangi bakomawo abawala nga sobola kunyumya bye boogera eba bibatuusiddwako, bangi babinyumya bakaba maziga. Kyokka ate n'abaana ab'obulenzi bangi abawambibwa ne bagana tubaddeeyo ne batusodomayizinga, tubaddeeyo ne batusindikamu ebyuma emabega. Bwe bagamba yogera kino n'ogaana okukyogera, ekyuma kiri kye bakutaddemu nga bakunyoola. Bw'ogaana nga baleeta paasi nga batandika okwokya. Bangi tubalabye nga babaggyemu amannyo. Nkoze emboozi ez'enjawulo nnyingi. Waliwo n'omusajja yavaayo n'agamba nti bankuulamu amannyo naye nga General Kale Kayihura y'omu ku baaleeta nze okkuulwamu amannyo. Bingi bye tuzze nga tulaba ng'ebikolwa bino bya kiyeekera, ebikolwa bino bya kitujju. Kati omusajja ng'ono
wadde tetukkanya naye njaganye tuwulire ku bigambo bino tubifumitizeeko tukomewo. Nga tonnasagambiza oba gwe yasanyuse olw'ebigambo by'otafiire laba akatambi kano oddeyo okomewo tulabe obona asanyuka ogwokubiri. Gavumenti zikyuka ng'abali munda bakyaye gavumenti abakolera gavumenti be baginafuye naye buli ali mu gavumenti naye yenyweza si basiru bagezi banoonya nabo bagamba nti maama kati bwe nva wano ngende nkole ki tebakyabuukabuuka bwe batyo era tinaawe ali mu gavumenti naawe tukutegeeza nti bwe weewunzawunza bwoti ebyuma weebiri oliko counter intelligence nayo gyeri. President Museveni tavanga mu buyeekera. Museveni tavanga mu buyeekera. Museveni akyali muyeekera. Omanyi nti kati akozesa obuyeekera yabumodernizinga. Kati gw'olyawo ojja omugwira ekifaananyi kino ky'olaba ne bye bamwogerako by'osinzirako n'ovuma. Akitegedde kubira Malukisekke engalo ez'amaanyi. Muli mutya bannayuganda mwenna buli omu gy'asinziira omutima gwe ne gusigala gukubira ensi. Respect to the hustlers, those managers and purchase group. Muje waje mutuusaako engalo oli omu gy'asinziira. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo ebyammondo assess ebigambo by'otafiire olabe n'akatambi ka Kisekka ojja genda obitegeera mpola mpola. Tugende mpola mpola tujja bitegeera. Tuli mu season y'abannabyabufuzi kugamba binyumira matu gaffe naye ng'ebigendererwa byabwe bisigala byebyo. E Uganda bakulaga nti munnamagye is the only option. Now Museveni akimanyi bulungi nti embeera gy'alimu mu magye eyo wandivaayo omuntu n'amulivula atali wamu saakozi zaabwe. Basindika bajjeno ne boogera. Katumba Wamala yavuddeyo n'ayogera ebigambo by'osuubira nti otafiire byeyandiyogedde. Otafiire ye najjanga a diplomatic guy. Just exchange the words. Bwe kibanga kiri bwe kityo, how comes that Jessica Alupo is not active? Si munnamagye. Oba ebyo tebikumala. Ekimu ku mbeera ze bakusiigirawo lwaki baleeta military court nti Besigye yali ayagala kugezaako kuyeekera gavumenti ng'akaddiye naye nga we yali akyali muto kyamulema. Ebbanga lyonna babadde nga bamuggulako emisango yeerayizaako ne bamuggulako ogw'okulya mu nsi y'olukwe tebalina kye bamukola. Essaawa zino eno tunoonya afande eyastoping abajja ati okukola effujjo ku bannayuganda mu kalulu k'e Kawempe. Amawulire galaga nti obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi. Tuddeyo emabega oba Besigye omuvuddeko tusooke tukuweko kale kati Besigye yavaayo n'akulaga nti yagaanye okulya era ensi yonna yatuletikka ne batuwogganira mbu tubanje Besigye. Machete bwe yavaayo n'akola ekintu kyekimu kiki ekyaddako gyali. Compare the treatment. Obuze afande aliwa otafiire yabadde ategeeza ki. Tugende maaso. The chief spy Sejjusa Nyefunza yavaako ne mu ggwanga n'agenda e Bungereza. Ne bagamba oyo kaagenze Museveni tawona kubanga ye Ssaabakessi baamukomyawo n'abeera humbled is living an ordinary life. Afande ali luddawa basebufu where are they? They're in the basement suffering. Sejjusa yakomawo bukomi ku sizoni ya Mpuuga n'akola statement era Kisekka yavaayo n'akola akatambi ne mumujjonkera. You have to understand how does the state operate. Tugende maaso tumukunde wakati mu kubanga Besigye ataddeyo embeera mbu baagala kuleeta one strongest opponent. Already mu bannayuganda mukimanyi Wamagye is the option. Bakuleetedde kubanga Besigye ekimu ku byamuleetera okubeerawo nti yalina akakwate ku Museveni yali musawo we. Kati ono wa Luganda we the way he was humbled and is now living an ordinary life is not suffering. Afande aliwa basemutwe bali luddawa bali mu mbeera ki. Onfuna Kayihura ku mulembe gwe twalabira abasasini abalinga ababaaya abavuganga piki nga bagakunaaza Bajoani Kagezi mwe bagendera baseeka bangi balugulamu obulamu bamukwata ne bamuteeka military nga bagamba nti leka kukola bwoti
oba toronze Kyagulanyi oba omufiiriza akakalulu kaba kafu. Ono muntu ayinza kuba muntu gw'otayagala ireka kukola bwoti oba toronze ng'omaze kutiikinga ng'omaze n'obwotiikinga bwoti ono ye Kyagulanyi ne ambrero giraba ng'omutiikinze bulungi bwoti naye n'oddamu n'osaza ku muntu gw'otayagala ono no mu kabokisi n'osaza ku muntu gw'otayagala oba toronze kaba kafu. Mwetegereze bintu bino bajja kuba bangi wano. Kyagulanyi ng'ali wano ne manvuuli ye mulonde bwoti ako kayini ke baagala tikayise mulayini munu tikayise wano tikayise wano tikayise wano mukitegede. Now bw'oba ng'ogenze kutiikinga n'okola bwoti oluusi niweeraba n'olaba nga kayiseemu kyentera okubagamba nti bw'olaba nti okoze eno ebeera nsobi nga tonavaawo wali gwokalaba nga kali bwe kati ddayo wali owojje ka ballot paper bajja kukuwa akalala ge mateeka g'ebyokulonda oddemu olonde bulungi oddemu olonde bulungi oddemu olonde bwoti ako ke bajja kubala. Nkiddamu bw'otiikinga bwoti ako kafu kubanga akayini kayise mu layini nobwe kagenda waggulu kaba kagenze mu bokisi y'omuntu omulala akakiiko k'ebyokulonda kajja kukubala ng'ataronze kano kabeera kafu oba olonze naye nga ekyolonze kifu. Kale kaakati nno ebigambo by'okulonda ebyo mbeera mbiddiŋŋana enkya n'eggulo leka kukola bwoti obeera toronze Kyagulanyi oba omufiirizza akalulu ke gwe genda ewalonderwa tiikinga mu kabokisi koolaba akaliko ambuleera oba MP ewali ambuleera oba pulezidenti ewali ambuleera oba kansala oba LC5 chairman yenna gw'ogenda okulonda londa wali ambuleera. Ebyamannya nakugamba togatunuulira nnyo bagenda okubeera nga bamugamba nti bamutaddeko ambuleera kaakati kiba kimaze okubeera nga kikoonebwamu okuva eri ku kitebe ng'oye muntu omutuufu owaffe. Kati wulira naggambye mu ntandikwa mukwano gwange mpuliriza kaakati njagala amatu ogaggyemu ppamba ogakunkumule kubanga wano we twolekedde y'emboozi yennyini era gw'abadde akutte endeku nsaba ogiwumuze ebigambo bibino. Twabadde Kawempe ne tulaba omusajja mayitwa nga Chairman Nyanzi ono jjukira muganda wa Bobi Wine era ye mukulu we era ono jjukira abadde chairman wa kunga mu ggwanga Uganda naye kati yaggyibwako akunga abali ebweru wa Uganda. Kati wulira ekifo ekimu kyabadde agenzeemu okunnyonnyola nti njala kwesimbawo Kawempe abasajja bakoze ekitabangawo. Abasajja bamulumbye nga balaga nti bambadde t-shirt eza National Unity Platform. Mpuliriza bulungi wabula bino byonna kimaze okubeera nga kikakasibwa abasajja abalumbye Chairman Nyanzi tebabadde bannuupu kubanga bano bonna be walabye abagezezzaako kumukuŋŋaanirako babadde ba NRM waliwo akabadi okusinziira ku bigambo bino byogenda okuwulira nga bwe naggamba nze nteekayo bwino w'omuntu oyo abamuleese n'okakasa nti siri ku propaganda tuli ku kinyusi kwennyini bwino yennyini okuva ku source. Kati wulira abasajja bano aba NRM mbu nga bakulirwa ku sofa ddamulira baddidde ne bambaza abavubuka ebitishati ebya yero ne bakola effujjo mu Kampala basobole okubeera nga batiisatiisa bannayuganda nti NRM y'amaanyi nnyo bwe tutagiwagire abavubuka abo naffe bajja tuyisanga bayisa bali bagenze okulaba nga tekikola ekyokwambala kyenvu oba yero ne batandika okubeera nga bakuba abantu nga babba abantu nga batulugunya abantu tekijja kukola. Bano basuusiza strategy era kakati kye bakola bakwata t-shirt eza National Unity Platform mujjukira balumba ekitebe kyaffe ne batwala t-shirt zonna ezaaliwo eza red mulowooza zaalagawa tebatulagangako nti bazookezza kakati zino baaziwa abavubuka era mu kuziwa abavubuka bano kati abavubuka bano bagenda babasindika mu bitundu ebyenjawulo we balabanga waliwo candidate owa NUP ow'omuzinzi nga bagamba nti muli mu ndowooza yabwe kasa batunula bwe ne bakuba tooki ne bagamba nti ono y'ayinza okuweebwa tiketi oba kaadi ya NUP ono gwe bayinza okugiwa kakati bano nga beekolamu omulimu nga babasindika ew'omuntu oyo waba akubye laale oba waalaga nga balandika okubeera nga bateekawo chaos
obanga bateekawo obutali bumativu nga bagamba twakukoowa tetukwagala twakukoowa tetukwagala bagezeeko ku discouraginga abantu bonna ababeera mu kitundu ababeera baliraanyeewo. Kakati nno eno strategy oba giyite reverse psychology ekoleddwa abasajja bali okugezaako dikampeininga ekibiina kyaffe ne bamembazi baffe be tutunuulidde ab'omuzinzi abasuubirwa okubeera nga bagenda kuweebwa kaadi. Jjukira nti bino byalabiseeko ewa Chairman Nyanzi wali e Kawempe, kaakati byalabiseeko n'ekiboga eyo. Kaakati ne abantu abalala mwenna abagenda okwesimbawo oba ba MP oba LC5 mubeere bulindaala. Bano abavubuka nkugambye abaweebwa ssente abaweebwa emijoozi egyaffe kennyini bagenda kutandika okubeera nga babajjamu bakyankalanye abantu. Ekyabadde Kawempe abatuuze babuuzizza mu abagaana Mwami Nyanzi okubeera nga ayogera oba nga asubmitinga ebigambo bye muli baawa tetubamanyi mu kitundu. Kakati abavubuka bano ne bafundikira nga bagamba tuli baamuno tuli beeno tuli beeri, naye nga amazima gennyini amatuufu tewali yabadde abamanyi, naye nga kyamaze okubeera nga kikakasibwa nti abavubuka bano bayambaziddwa emijoozi egya NUP, naye nga tebabeerangako bannaffe bennyini nga bwe okirowooza. Kati mu mbeera y'emu nkusaba onzikirize nkutwale mu katambi kano owulire bwino ono Hajji Abudu Kansoke mukuwe yaveewo tutuyingire mu nsonga eno butereevu nga tewaliwo kuwannaanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Hajji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako mwena bannayuganda kanswenti buli bulungi mujje balekajja mutuusaako engalo. Nzize ekipayopayo okuyisaawo obubaka buno obw'ebyokwerinda eri bannayuganda mwenna nga twolekera akaseera akakazigizigi akukukyusa obukulembeze mu kalulu akajja aka 2026. Naddala abantu abasangibwa mu Buganda buno obubaka njala bo baweereza. Ate okusingira ddala abakulembeze b'ekibiina kya National Platform nabo bagenda okwesimbawo. Buno obubaka njala bo baweereza. Okusookera ddala mwesudde gwa Naggamba mulimi okutegeera enwana n'enzanya ya Nakyemalira Yoseriti Bahabulwa tutabayisirwa engeri gy'azannyamu. Gwe kyoyita ekitono yakiyita kinene, kyoyita ekyokuzannyisa ye kyayita eky'obutemu bwe oba kyakozesa okutemula. Kati njala bawoninga omulundi guno mutegeeri kyemudiringa nakyo. Enfunda ziweze Nakyemalira Yoseri nga gyalumba ekitebe kya National Platform ng'akwata ba comrade abasiba bagulako emisango egitali gimu, n'abateeka mu makomera n'abasiba nga tebalina misango, n'atuuka n'okozesa abalamuzi okubanga tebawuliriza misango gy'abaana abo, n'abalamuzi ne beebulankanya ne bagenda ku liivu nga tebafuddeyo kumaliriza misango gy'abaana abo. Kyokka nga bakwatibwa n'emmundu oba abantu abasangibwa n'ebyokulwanyisa tebalina musango baggulwako. Kati njala mumpulirize bulungi nnyo. Mu nfunda zibazze nga bamenya ekitebe kya National Platform nga ne gavumenti ekozesa ensimbi zaayo okweyambisa obukodyo bwa buli obw'ekiyeekera obukadde. Mujjukire Museveni kennyini ne banne bwe yali awandiika mu kitabo kye ekya Sowing the Mustard Seed yakugamba nti okulwanyisa gavumenti z'abasajja bali beyajjako yakozesanga ebintu bye byennyini mu kuyeekera abantu abo. Ebintu bye biriwa mwe muli ebyokulwanyisa, mwe muli ne uniform ez'amagye ze bayambalanga emisana ne bajja ne batta abantu, ate ekirombo ne bakomawo nga bazze okusaasira n'okusaba abantu abasigadde mu famire ezo babayambeko bagende balwanyisa omulabe yabasse emisana. Kati mukitegedde bulungi. Nakati njala bategeeza bakomrade bonna mulabye enjege ezigudde mu kampeyini za National Platform oba okunoonya obululu bwa National Platform mu biseera bino oba ze tuyita consultation meeting nga bagenda balumba bambe ba parliament aba National Platform nga batuusaako obulabe nga zino ganga zizimu kugangaza keto structures Christopher Damulira, Semwayi ne Iso ze bakozesa okulumba. Njala bategeeza abaana bonna be mula abali mu ghetto abambala ebyambalo bya National Platform oba bambala enkofira za People Power oba ne uniform zonna embyufu ezefaanaganyiza okubanza National Platform
abantu abo bonna be bantu ba Christopher Damulira, be bantu ba Semwai, be bantu ba Iso. Era yensonga lwaki bakola emivuyo egyo nga bagituusa ku bakandidate. Tekisookedde ku chairman Nyanzi yekka mu Kawempe South no. Kawempe South bakitegese bulungi nnyo. Nzija mbagamba nti abantu enkwezenge azaliwo mu kalulu kali akasooka ka 2021 zenkwezengeze ezimu ezikyaliwo tezikyukanga. Wabula nga manyi nti Omunyarwanda taswala. Bw'omulabisa yeremezaawo zezimu ku qualities zaabwe butaswala. Era tapa ku kintu mpaka ng'akituukiriza. Nga bwe nabagamba omuvubuka Loisembogo bwe nabagamba kati era yakomyewo mwe yawandiika apology kijjo wandiika ng'okimanyi bulungi nnyo nti omukulembeze n'omukkiriza mu nekibiina tukikkirizaamu. Kati nabagamba Loisembogo akola mu ghetto structures za Christopher Damulira eza NRM eziwamba okutemula n'okukyankalanya. Ono Loisembogo mukozi wa Janet era nabategeeza nti yaliko makerere era n'okwekalakasa okuli serious okwakoma nakati tekivanga wakyakikola. So njala mutegere byonna babadde byatuse ku chairman Nyanzi mbwa mugobye mu Kawempe South Simayo bwayise biki byonna byabadde well set nga bitekeddwa Christopher Damulira nga baagala kubira pass oyo mvubuka Loisembogo nti chairman Nyanzi bamugobye tebandamugobako just buno bukole bugenda otuukibwa ku babaka pa parliament bonna ba national platform na kino nyongero kibategeeza nti bemulowooza nti baludda luvuganya mubategedde bulungi tebona bakolera NRM kiki mugenda okuzzaako kiri ekintu kimu. Gwayagala enkyukakyuka wegendereze nnyo abantu bamudiringa nabo. Nze nabagamba sibanja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kimu yakikola. Atujjidde enkwezengezi badde mu opposition zonna nazibalaga. Ne mwali mulooza nti bategeera lwakuba nti bakolera NRM. Nabagamba nti Museveni asobola okuwa omuntu eddembe amukolokote ng'akolokota yekka Museveni naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti amukolera. Ekyokulabirako Ssemujju Nganda mwena gwe mulooza nti ategeera era agenda ku TV n'avuma abantu. Njagala babuulire ng'oggyeko amawulire gali akola ge yawandiikira emyaka gyonna yali ayina ki? Ssemujju Nganda wayina ki? You had nothing. Nze nkumanyi. Ne wobera ku TV n'oluzisa abantu nti otambula mission bagikuwa gwe bakuposting obere mu parliament omwo nga gwe mission yo yakwogera ku Museveni ng'omuntu n'ensaasaanya y'essente ne tosobola kwogera ku kigambo kivumirira Museveni ku bikolwa ebyokuwamba okutulugunya n'okutegeka okulonda okubi mu ggwanga oba n'abantu abawambe oba n'abantu abattibwa tosobola kyogera kubanga oba okuba mukamaawo era nga immediate boss wo ye mukyala Anita Amongi ye boss wo mu parliament kyova olaba tova ku nnyonyi allowances ofuna ziri exceptional okusinga banno bonna okuumibwa lwakuba tebakitegeera properties olina ziri worth billions mu kabanga kwakabeera mu parliament. Ebyo byonna biwebuzaabuza n'ojja n'olumba national platform bawebuzaabuza ng'okimanyi bulungi tebaagala kujja mugaati mu kamwa. Ngera kutegeeza Ssemujju toli kyoli nga gwe b'olowooza. Ate gwe b'olowooza nti otudde mu studio n'oyogera ng'omanyi Oluzungu gwe n'olowooza nti abantu ojja bategeerera mukulu twagala kutegeeza tebakusibangako tebakubangako ate nga naawe okimanyi bulungi nnyo nti gwe omu ku Banyarwanda abadde bakumidde Museveni mu buyinza nga weebuzaabuza amanya mwina ga Kiganda. Kati bw'otandika okulumba national platform nga musindika abayaayi nga mutula mu meeting ekiro ne dictator ne mudiscuss nga mugenda okuzisabuleza national platform ekyo tukimanyi. Banyabale basebo Ssemujju Nganda n'akabinja kaabwe aka PPF stroke FDC jangu ne ku ADF yampuuga abasajja bonna abakazi batula ekiro okupulaningira bwe bagenda okusanya national platform ekyo mukiteeke mu matu gamu mukitegeere yensonga lwaki tubagamba nti mwegendereze nnyo abasajja bayita baludde oluvuganya. Abantu bonna bafudde mu ggwanga abadde bayina eddoboozi era nga bakola ku ggwanga abasajja abebiyita opposition mu meeting bazibeeramu bamanyi ki ekigenda okukolebwa nakyo ekigenda okuddako yensonga nti bo tebalumwa era teboogera ku nsonga ezo basirika busirizi kubanga ekyokulaba bakimanyi. So zonna ensonga ezigenda mu maaso nti Simaye baakubye chairman Nyanzi ebyo byonna bikyamu abakikoze ye Christopher Damulira ne ghetto structures nga bakozesa engoye za national platform okukyankalanya ng'ate bagenda kikolera ddala mu campaign era mbajjukiza ne mu kulonda bagenda kikola okukyankalanya polling stations nga badduka n'obubox okuba buli muntu yenna era nga bana bagamba nti akaluuka kano kajja kuggwera mu kooti nga Museveni bw'akaagala nti ye kooti ye n'abalamuzi babe bebagenda okukola okusinzira so njala balabula mwena bakandidate aba national platform mbategeeza mu security alert eno mubeere prepared. President byabagamba okuzimba eggaali
yali akitegeeza nti bw'obeera n'abantu abagenda okukuumira box zo n'okukuma akalulu n'okutaasa mu mbeera ng'eyabaddewo yali ategeeza kati njala bbaga muzimbe eggaali mutambuze protest vote mugamba abantu bonna bebeere bakanditi mwebeerere mu lwansonga banoonya we out gye bagenda obbajjawo yeruwa nabagayi mwegendereze nnyo gye munywera gye muliira ne gye musanyukira babateza abaana bagenda obba recording obutambi nga muli mu kwegadanga babafulumye ku mawulire kiba kitegeeza akako kabaka baweddemu so njala kutegeeza bwe comrade yenna kandi yagenda okwesimbawo biro byenkugamba si byakuzanya kiri gy'olyo bitwala obutabitwala naye kinaatuukawo nze tekinkwatako kasitamba nga nkugambye embuli tefa yonna eyo sekyutala tesooka sekyutala yafu yokubiri bannayuganda mwena bali mu diaspora nziramu bategeeza ensimbi ziri mu kutambula mu diaspora empitirivu wabula ensimbi zino zitambulirako n'akatwa nabagamba nti kati abatambuza obuto bwa Museveni balina passport ez'ekikungu zetuyita diplomatic passport namwe mukimanyi bulungi nnyo nti okuyita ku booda y'ensi yonna amateeka gasoma nti omuntu alina okuyisaawo wakati w'15 ku 9 oba omutwalo gwa $1 naye mwalabe kyadde South Africa oyo mukyala Namyalo yatambuzizza ssente esukka $3 eza $, era zaali mu kugaba ne munne Balamu yali Dubai Balamu ali Dubai akola mirimu gye gimu era nga bali mu underground do bagamba abaana muve mu byokwekalakaasa mu byokulumba gavumenti naye nga gy'abalumbye bebeereeta nga balemeddwa Uganda Namyalo gye yagenza okusaasanya ssereza omuwomusolo nga bali ekyabaddusa bwavu na butemu buli e Kampala nojja n'obalumbe South Africa nga bawa ssente nga mumutambulizaamu obutwa kubanga munoonya kimu ani asinga okuba nti awagira nnyo ani atayagala Museveni naye nga kitegeeza nti bano abantu nyongolo bategeeza nti obutwa butambulira ku ssente ezo olw'ensonga nti bano balina diplomatic passport ku bisale tebakeberebwa nkiddamu ku bisale tebakeberebwa y'ensonga lwaki kati batambula ddo naye njala kubuuza abantu bano mwagamba ati abawagira Kyagulanyi bali mu diaspora era ku ground tebaliyo era diaspora tetusobola kujja kulonda kiba kitegeeza nti omuntu atalina makulu tomwa makulu kiki ekibatanodde okutandika okukwata ensimbi z'omuwomusolo ozirita mu diaspora nga muzigaba ewatali makulu bala mu Dubai mu Europe yonna agyetoolodde batambuza ssente ono Namyalo South Africa mujja mulana ewala nga atambula naye nga mwagamba diaspora terina makulu era tutuna kyetubeetaaza kutumana mmwe ssente zemukwata aba NRM zemuba agenti bamuzitwala mu nsi ezo olwo baafuusa ab'amakulu era olwo balonda kikyembeetaaza essaawa zino njala baga bakomuliri mwena abali eyo mutegere bulungi nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe ekirala mulekerawo okulyankuzibwa babayita ku pate ne mugenda eyateezegese pate temanyi kigendererwa ki ebulaayi omuntu okufissa olunaku ze essaawa 12 nga takoze aba afiiriddwa ssente nnyingi nnyo kati gwe weewuunya omuntu ategeka omukolo oguliko okulya n'okunywa nga gwabwereere n'abayita ne mugenda sooka okozesa omutwe obuuze nti ono aba atwagaza ki era aba yasanyusa eki egyo emikolo kwe kutambulira obutwa nabagamba obutwa bwa Museveni bulimu bika bingi eri obutasobola kulabika eri obulabikira mu mbeera nti bagenda kugamba nti olina cancer stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 ogenda kufa eri obutwa obukonzibya n'otandika okusiwuka ng'ekyangu ekiganda n'otandika okukogga ng'embwa ensibe ku ggaali ekivaamu ng'ogongobala abadde omuvubuka ng'ofuuka mukadde oluva mubukadde ng'ofa ekyo mukirabyeko kati mwegendereze nnyo mwabali mu diaspora essaawa zino mwandibadde babuufu nnyo nga mwewala emikolo essaawa zino mwandibadde babuufu nnyo nga muwala ensimbi za dikiteeta kubanga ziriko ebikolimo ssente za Museveni za muwamusolo ate ziriko omusaayi ziringa za muyindi omuyindi agenda okuwa ssente oba yesuza mukama obwanya simanyi tezibaako kyozikolamu ate zibaako ebibyo ebisikire kati nammwe buli alidde ku ssente ya Museveni koza kamanye ng'akoza nowebbwa nti ebyo ebisikire amaziga g'abantu gagenda kubabeerako mpaka nga mutegedde nti mulina okulwanira eggwanga lyammwe muve mu kulya ssente ezo kubanga ekyakujja Uganda boyi wange wali walemwa n'osalawo odduke ojje mu diaspora osooka okufuna okunoonyeza ekikulemaga eddiba naye ate ssente zikusanzeeyo oli mu kulya mwegendereze eyo security alert ey'okubiri kimaze kati kano ke kasembayo mu katambi kano mwalabyeko information etambulira ku mitimbagano
ekwatagana ku eyaliko omuduumizi w'ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence kati kyebayita DS ekya Ssemwai mukulu gwe bayita James Birungi. James Birungi ali mabuusu oba kale nti wetwogera ali under house arrest mu makaaga gasangibwa mu bitundu by'ekyaddolo naye bayinza okuba bamugyeyo kati nga awangaalira mu bitundu bya either ku Ssemwai yennyini embuya oba mu barracks wonna wena bamutadde gyali. James Birungi ono ensonga ezimukwasa ngenda zibannyonnyola kubanga we zaafulumidde nadde nzimanyiko nenga nakusooka ozinoonyo zibategeeza. Mukulu James Birungi ono yabadde akulira ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ekya Ssemwai wabula baamufuutula ku nsonga ezimu ezaamufubutuza ze zino ono wammanga. 1 James Birungi ne banne abadde mu bitongole ebyo ebiketta babadde bakozesa ensimbi z'omusumu w'omusolo mu kuteekateeka ebintu by'ekifere nga bafunirako ensimbi gamba omuli okuteekateeka ebinja by'abatujju aba ADF n'okutega bomu mu Kampala ezitaliyo nga bafunirako ssente. Nkiddamu ku nsonga ezimu ezaamukwasizza kwe kuba nti badde bateekateeka obutujju bw'ekifere nga bafunirako ssente mu kitongole kya Ssemwai n'ekya ISO. Era ekyo lipooti weeri yakizuula nti ssente zonna zibadde bakozesa zibadde ziba mu kitavu kya Ssemwai. So ekyo mukitegedde bulungi nnyo yemu ku nsonga emukwatisizza ebyo eyamuteekesizza mabuusu abeereyo mpaka kuwulira bubi. Ensonga ey'okubiri James Birungi yali akulira Ssemwai. Omwami ono yadifayinga orders oba ebiragiro okuva wa General Muhoozi Kainerugaba oba gwe tuyita Daily Drinking General. General Muhoozi Kainerugaba oba Diddiggi ye ng'omuntu n'omwaka guno gwali tegugenda kuggwako nga tasse oba nga tawambye oba nga tasibye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye omuntu ku biragiro bye nga ye olw'okuba nti kitawe yamuwa obuduumizi bw'amagye. Kati General Birungi yafuna multiple orders oba ebiragiro ebyenjawulo nga bimulagira okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwamba. Wabula General James Birungi n'adifayinga ebiragiro ebyo atya. Diddiggi yamulagiranga mugende muwambe Kyagulanyi. Birungi teyasooka gaana era teyakkiriza. Kyeyakolanga ng'akwatemu essimu ng'akubira top boss we Nyando Yosoferi ng'amugamba nti General Muhoozi Kainerugaba aŋŋambye tugende tukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni ng'amugamba akuwadde ebiragiro mukwata Kyagulanyi yakoze musango ki? Ko Birungi siina musango gwe nnyinza mukwata tange sigulabawo. Kati Birungi nga taddira Muhoozi nenga Muhoozi talabe bakwata Kyagulanyi. Kati Muhoozi agenda okitegeera nti ebiragiro byawa mu Ssemwai tebituuka n'atandika okutamba ku General James Birungi naye ng'ate babadde banfanfe. Ekyo ne kireeta obuzibu wakati we ne General Birungi. Kyekimu era ekiri ku Inspector General of Police naye Diddiggi yalagira Abbas Byakagaba akwate President of Robert Kyagulanyi Ssentamu amusibe. Inspector General of Police Abbas Byakagaba n'akwata essimu kubanga balina hotlines kwe basobola okukubira Nyandwe n'amutegeeza nti nfunye ebiragiro okuva wa omuduumizi w'amagye CDF andagira nkwate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Museveni n'amuddamu n'amugamba mulina omusango gwonna gumugenda omuggulako oba gwe yakoze. Era Abbas Byakagaba n'agamba Museveni tetulina musango gwonna gwe tusobola muggulako kubanga talina musango gwe yakoze. Bw'atyo Abbas Byakagaba n'agaana okutuukiriza ebiragiro bya James Birungi ebiragiro bya Muhoozi ebyokukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo nakyo ne kibeeraawo kati n'aba nga takyalina kikyasobola kukola kati n'aba nga ayagala kukozesa SFC okujja okukola omulimu ogwo. Wabula SFC nayo era eriyo abasooka okukubira nnyana bamugamba batugambye ABCD nabo n'abagamba temukikola. Ekyo n'abange ennaku zino mulaba nti abadde awo muzzaamu okukumampa nti n'okukangakanga abasinga obungi badde munnakitegeera kati niyo ensonga esembayo bw'amala okulemerera okutuukiriza ebiragiro bya Muhoozi bamufuumula mu yafeesi bagenda omufuumula mu yafeesi balonda
omukulembeze omupya agenda okuddukanya ekitongole kya CMY bakyeteeta DIS. Omukulembeze agenda okutuuka mu kittavu oba mu ggwanika ly'ensimbi z'ekitongole kya DIS oba ekya CMY nga temuli wadde omuno gw'ennusu ogusobola okuddukanya ekitongole ekyo. Kino kyaviirako Muhoozi okunyiiga ne kitaawe ate nga already tujjukira nti bwe bamuwummuza baali bamutusindise agenda akolenga military attache ku embassy ya Uganda e Burundi. Kati bamukomya ndooza mu kkubo amukwana bamuteeka mu makage era ali under house arrest. Naye akulira ekitongole ekyo saazi yagenda tuka mu kittavu nga teriyo wadde 10 ng'ekitongole kiri mu mabanja nakate kirina ssente. Ensonga kiti operation ziri naaga olw'ensonga nti ssente ekitongole birungi ne banne balika bakikaliza nga tekirina nsimbi. Kati balowooza nti ssente zino birungi ayinza okuba agenda zikozesa mu activities batamanyi. So yensonga lwaki birungi essaawa zino ali mabuusu mu ngeri eyo kubanga ensonga zonna zibamenyedde bulungi nnyo nga bwe ziri. So gwali eyo ng'omanyi tuli mu kulina komba so njala kutegeeza waliwo n'akatuubagiro wakati w'abajjeno bannansi ne bajjeno abali mu occupation ya Museveni bo bano nga tebaagala kulyako kintu kyonna kikwatagana mu Nansi ayagala okwesembereza obuyinza ng'obuyinza baagala bwesigaliza. Naye nga bo bannansi bagamba twandikutta obuyinza ne tubuddiza bannyini bw'olw'ensonga bwe tuba twalwanirira mirembe nga twalanirira nfuga y'amateeka lwaki tusindikiriza eggwanga oditwala mu ntata y'okuyiwa omusaaji. Naye lw'okuba nti bano Abanyarwanda balina arrogance abakulembera Museveni Salimu Sale ne Janet Kembabazi saako ne Lwabwogo nti balina akajanja akasumagiza eyalira bo tebasobola kukkiriza bantu bataalwana bannayuganda bo abuyinza nga bo bakyasobola balina n'abaana basobola okufuga. Kati yensonga lwaki bano babadde bakozesa strategy zaabwe during the NRM preliminaries ne baleeta abaana baabwe bonna abooluganda akunamikwa ne batekinga over. Nzize mbasomesa nti bw'otunira mu Buganda yonna mu preliminaries za NRM yonna Buganda ebitundu 6 ku buli 10 abaatutte ebifo by'okwesimba okukadya NRM bonna baluganda bakona mikwano naye nga Banyarwanda. Abaganda bonna badde beesimbye mu NRM ku preliminaries zaabwe z'okubawa kaadi bonna babasudde kubanga balina ekintu kye bazimba mu kimutamanyi kyengezaako bulijjo bagamba. Kino kigenda tuleka wanga abantu. Kino kitulaga nti gwe omuntu wali bw'otagezaako kwerwanako mu ngeri yonna esoboka jjajja kutuuka ekiseera nga tolina w'osobola kwegekaluba buli kimu nga bakitutte. Atamanyi history mugende musome kye bayita apartheid mu South Africa mujja gitegeera kye bayita occupation. Iyo South Africa bagiyita apartheid nekino bakiyita occupation kubanga bannansi ab'ensi endala bagwira be bali mu kutwala eggwanga lyaffe. Gwokulumba ebulayo kuwasa kiba kitegeeza nti bakuzikiza oleme kwogera ku nsonga ezo lwaki bakuwa ssente bwobanga bayogera si bituufu. Kale njala bategeeza ku vidiyo eno gye nkoze ye security alert n'okubategeeza nsonga ki eziri ku James Birungi n'abala bonna mutegeere nti ensonga bwetyo bw'eri essaawa zino ekuze naye ng'ekitutwala speed kuba bano abasajja bali mu kutya ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Njala bategeeza bannayuganda muggule amaaso ng'obudde bukyali otherwise ekikutte obudde kinaatera obutasinga muba muzuukuse mba temuzuukuse kiba kitegeeza nti buli omu asabire munne. Mujja kulumwa nnyo nga mulimu occupation nga temukyasobola kwekyusa. Nyongera okujjukiza akatambi ka Captain Francis Babu eyali komyo oba parliament wa Kampala Central kemwalabye nga katambula ku mitimbagano ng'ali mu kulaajana ayogera ebigambo byonna bimalayo. Njera kujjukiza teri muntu ali mu NRM atamanyi bikolobero bya NRM. Teri muntu wa NRM atamanyi bikolobero bya NRM babimanyi just lwakuba nti baba kyalina security nga bali mu tebasobola kwogera. Wabula bavaayo ng'ambaza batusaako obulabe banga bavudde mu gavumenti eyo batandika okunyigirizibwa nga omuntu omulala yenna atali mu NRM kati bafuna okunyigiriza okwo ne bavaayo okwogera. Atandaba katambi ako kasaasanya emitimbagano gyonna kanoonya okalabe. Era bwe navaayo ng'omwana oyo yakafa ne bagamba nti omwana oyo basemute bamuwadde obutwa. Bwe mugoberera akatambi ako omusajja oyo ng'ayogera lwakuba teyagadde kyogera akonfaminga nti omwana we baddamutte ate nga neyamutta amumanyi just asirise busirisi kiseera kya budde. Ne twabagamba nti ekiri atabala kyekirina asigadde waka bannayuganda muzuuke ng'obudde bukyali otherwise mutakikola mumunamanya fe ogwaffe tugukoze ogw'okubabuulira buli omu gy'oli Allah akwatireko. Security alert ekomye wano.